power. Bali gambye God is power. Ne people power kati mirundi emeka ngatekozi. God is power. Bali yatumye erinnya lirungi. God is power. Yagalumba. Nenda sirumba. Divine device sirumba. Nenda alumba. Mpeza device nenda sirumba. Nja kula bachimafi. Dabai. Tukula bachimafi. Ono bujulizi tamunda bachimafi ulirizi. God is power. Balonda erinnya B. Bogamba people power. Manyi g'abantu. Nenda God is power. God is power. Tuchuse. Amanga kubanga kati birundi giri ebiri tegakola. Tukulabe kimafia. Kati njagala kana akadde akasigade mulokoke. Jaina ne kubanga wache ngamba yasukka muko yateeka mu tribalism. Bwenzi janga wano niye ntandika gamba abasoga. Kubanga abasoga babeera bakatonda. Abanyarwanda babeera bakatonda. N'abatoro n'abanyankole bonna. Kati nze bwenzija ndi muntu wa Katonda. Nze sijja kugenda mu tribe. Ne Katonda ndabanga naye alekeredde Godoni kuba nzijukira mu Bible abasajja Saddaki Misaki n'Abedunego baasolirwa mu kikomi ky'omuliro. Katonda yakkana baba batya? Bana Godoni obwaka bwe yali atambuze bwali nga bwali bwa Katonda. Ndabanga Katonda amulekise. Waliwo ne ndabbi Isaaya naye bamusibako ng'atutte obubaka eri kabaka omu. Ne bamusibamba muteeka musana oli gumuwoki. Katonda n'amuleka. Katonda bwakutuma mission amanyi nti olina amaanyi agasobola ogivaamu agakuwa nti osobola okuva mu mission eyo. Waliwo ne bandabbi abangi abaafa baavangayo ne bafa. Bafa ne bagenda bwakabaka obutaka. Nga Katonda n'akuleka nti yenkomerero yo. Bannabbi twala bameka bakubibwanga amayinja. Ba Stefano bakubibwanga amayinja. Bannabbi bakubibwanga amayinja ne battibwa. Ne Yesu bamukuba ne bamutta. Katonda asobola kujja mu ntebe n'ogibeeramu Saulo. N'ogibeeramu emyaka ng'etaano naye nga okola ki yakujja mu ntebe yakuvaako dda oli kyewaggula. Naye kati Museveni saawa zonna ne bw'ava mu nsi butereevu ayingira eggulu. Naye twankubuulire ebirowoozo by'abantu kati gwolowooza lwaki njogera Museveni ampaaki. Museveni amanyi tamanyi nti Museveni okimanyi bulungi nti Museveni tamanyi nti ku nsi wendi. Museveni abeera ne bambega be osanga n'omulalu nga mbega. Uliriza Museveni ye muntu nze ajja Museveni ye muntu ajja ne twogera mu kirooto. Export TV to the world. Mikwano gyange omwaka 2024 gwali gugwako omwezi gwali gwa December omwali mwetegekera Christmas ne family y'omusumba amanyikiddwa nga His Grace Gordon Sebandeke Nalukalala w'obwakabaka bwa Katonda yali yeteekerateekera okulya ennaku enkulu wabula tekyasoboka. Yavaayo n'akwatibwa n'atwalibwa ab'obuyinza. Okusooka tetwamanya wawe yali, oluvannyuma ennyo yasuulibwa ku poliisi emanyikiddwa nga ey'Entebbe. Bw'atyo n'atandika okuwera ennemba n'emisango nkuyanja egy'okuusa ku bigambo bye yayogera omwali okugamba nti bagenda wamba gavumenti ya Museveni eno. Katonda yakukoowa Museveni gwakulira abasamize mu ggwanga oyonoonye eggwanga lino ogenda kuvaawo famire yeebonebone byali bigambo bye. So ebigambo ebyo byamuzaalira akaki akabasa oba byamuzaalira ebitukula mu maka byazaalira ku nsiko. So olunaku olwaleero tuzze tuwumbewumbe twogere ku nsonga eyo kuba Gordon wenjogerera kaakati ali mu kkomera ekigo. Omulamuzi olunaku lwasooka olagaana teyajja. Video eno tugikoze olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa Mukutula Nsanja oba ogwokubiri eddaza 2025 olunaku lwa 6. So yali alina okudda mu kooti ennaku z'omwezi 31 January n'ataddizibwa. Ne batusuubiza nti balina omuzza mu kooti ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri ate nga tukimanyi ebeera Valentine. Ebaayo kooti ekola tebatekola kitegeeza era nabo baateekawo kiguumaaza tebagenda kujja. So teri nnyo media houses teriyo online channels ze following nsonga za Gordon okujjako omukulu amanyikiddwa nga Kanka Kayika n'abasumba bonna beefuukidde kyesirikidde. So nzize ne Nabbi Robert twogere ku nsonga eyo in details. Katonda asobola okutuma n'akuvaamu n'akuleka obonebone abakulembeze kyansa okuva n'osiba omuntu adeliverinze obubaka obulungi gy'oli. Nze omwana Soden ye Export TV tuli Ubuntu Hotel Lugala Masanafu. Naye ngendo sooka okukusaba gwe naalina omukolo please gutuwe tukukubira ebifaananyi tukukwatire videos ennungi tuzikuwe oba oyagala CD oba oyagala ku flash oba kuki. Tuli Alpha Media Production ate nga Export TV at the same time. 077
944 ate ye namba yaffe abaagala otusonderako ku kamera abaagala okwogerako naffe yeeyo. Cambridge Junior School iri Matuga Kito, somero ddungi nnyo twala omwana wo owa primary kuva ku nursery, balina day boarding, balina day care, balina emmotoka ezisomba abaana, balina ebintu bingi ebibaawula ku masomero amalala. Omwana bw'omutwala ku ssomero ky'omutwala nakyo kyokka, mutuwe gwe school fees nangoye zisooka ku mubiri zokka, naye engoye ezisigadde uniform, bitabo, keesi, mifaliso abisanga ku ssomero. Bankuba kyeyo togenda kuddamu kweralikira nti omwana wange asoma oba tasoma, mubawe osobola n'obba muwafu full contract wenaggwerako ne bamusomesa bulungi nnyo ng'oyogera naye bw'ayogera naawe. Fees ate bantegeezezza nti fees teziyita, temubaamu third party mb'oba ziwe soda azitwale ku ssomero nno, bakuwa ennamba yo gwe kennyini kw'oteeka school fees z'omwana wo. Kati gwe kennyini oluteekako n'olaba nti kati bammanjayo 10, bw'ofuna omusaala n'oteekako direct gwe kennyini ali mu kiyumba oba ali ewaka n'osasula ssente zo nga toziwadde muntu, bw'ate twalayo ayinza n'okwawulako. So Yesu yeebazibwe Mina sebo. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Webale kuweereza. Kale sebo tuweereza. Abantu baagala ebigambo byo. Amina. Era abantu bakusiima. Amina. So ngenda kusaba mu bufu bwennyini obabuuzeeko. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe oyo Katonda omulamu ali waggulu nnyo, ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Manya nsigadde ndi Prophet Nabbi Mirembe Robert Tusingwire. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Balokole mwenna abali eyo, nga bw'otonakola kintu kyona wakwise ku mukolo bawa, osookenga n'okwogera ku linnya lya Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo, kubanga ndabye bangi bwe batuuka basooka kwanjulayo bakabaka baabwe. Abanyoro banjulayo waabwe, Abaganda, Abatooro. Tusaba ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnondo. Nawe ng'oli pasita oba oli mulokole nawe ogenze ku mukolo, sooka oseera erinnya ly'oyo Mukama Katonda ali waggulu ennyo, kubanga yakuwa omuka, yatuwa omuka, yatonda n'eggulu n'ensi. Tukomyewo nate musoyo olwaleero tulina obubaka bwe tuleese. Twagala kwogera ku nsonga ya muganda waffe Gordon. Nga tetunnalandaga abantu abatera okwagala okwogerako nammwe n'oluusi ne bakuba ku namba zaffe nga ziri busy ne tabakwata. Sooka owaakulaba ennamba in case ng'akwetaaza. Enamba yange y'essimu eri 0756 55 0966. Weewaawo abasumba sinnalabayo musumba oba nnabbi oba mutume oba mubulizi wa njiri oba mulokole ayimiridde wamu n'omuntu yali azimba ettaffaali oba yali agatta ettaffaali ku bwakabaka bwa Katonda, muli bakyayi paka kweyo level. Tewali asobola kuyimirira na nabbi, kubanga Katonda, nabbi ayawukana n'omusumba. Nabbi takweka kyama kya Katonda, nabbi aba open, era nabbi kiba kitala kyaboojo bibiri, kubanga nabbi ye tafaayo nti olina sente nnyingi, tafaayo nti olina bitiibwa byenkanawo. Nabbi tatya kufa, kubanga ekyokolaka bw'otunuulira nabbi Stefano baamukuba amayinja, yakomekereza ng'afa ng'agamba ndaba Kristo Yesu atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ali waggulu ennyo, era nga baamukuba amayinja completely n'afa. Kya buntu okubanga mulokole munnammwe abadde agezaako tereza ekkanisa ali mu kkomera ekigo Pastor Gordon, temumulambudde, temumusabira, temwogera ku nsonga ze, temusaba justice. Ekyo kisobola kubeerawo kubanga nja kukyogera bwe ntyo nti abalokole tuli bangi mu nsi, tulina enjiri, tubuulidde enjiri, tusabye ebimu bye 10 n'ebigwe, naye tulina kye tutayina abalokole. Tubulwako ebintu bibiri, obumu n'okwagala. Temulina unity and love. Tulakinga unity and love. Bw'otunuulira amakyakya agasingira ddala obungi oba tutwaliye ku nsi yonna gayimiridde kuwaayo n'okusaba n'okugeza ekibiina, okuzimba amakanisa amatiribona, okugeza ekibiina, okuwaayo, okusaba, okusiiba, ebyo bye bayimiriddeko. Mwagala ndiga nnyingi. Ndiga nnyingi, ebitiibwa, kasoobera n'abantu bangi bakutegeere, kuzimba zi TVs, oli ayina osanga ayina media 10, oli ayina media 2. Mulina amativi amalungi bye mwagala. Omuntu akola erinnya avuga mmotoka nsajja etunulanga muntu. Vuga mpenkoni. Alina kadenge mukulembera. Alina kadenge mukulembera. Asobola okuba nga amanyiddwa mu maaso ga pulezidenti
bwe basobola kuyita mu State House n'agenda n'asabira president. Nasanga omusombe Lugalawo nga jamu ekutte. Nali sinnamulaba. Nyendo abasirikale bavuddeko bajje basindika abantu bo batye bagwa mukubo ningamba ani ajja president. Ngendo labanga buuji. Aha. Kati abarokole ffenna byetteina biri bintu bibiri. Love and unity. Ate love and unity obwakabaka bwa Katonda buzimbibwa ku ebyo ebintu ebibiri. Katonda kwagala. Era abagamba mwagala nenga. Kati ate tumusobola kwagala nanga temuli bumu. Oba Pastor Gordon yabanyiiza kuba olwo group gye nalimu emu y'abasumba abanene mu ggwanga ne bagamba oyo omusajja atukuba. Ati oyo omusajja byayogera byabwewusa. Kati gwoliwa nenga mu comment yangu waliwo omusajja yogera n'agamba nti yasaana kusibibwa. Mu comment namusu ya comment nze eri comment gye twakola. Yagambye osaana kusibibwamu kubanga nagambye ekisooka nti nabbi kyobula abasajja bano lwaki machachi gabo begobako bannabbi balina engezigezi kubanga bw'anaatwala akawala n'agenda n'akaliira eyo anabbi ajja mmulaba amugambe wadikinye anamugambe wabuganda nakulabye wadikinye ate bajja mutwala nga tali bannabbi muli bakali lugambo nabbi aba wa lugambo takweka gundi ono yabanyiiza ku bubaka bwe tutandikire mu kyaki bubaka bwa Gordon yanyiiza kyaki Gordon kubanga bwe yavaayo yayogera ku kyaki nyingi yayogera ku Kayanja n'ayogera ku Tom Mugerwa yayogera ku bantu bangi tusobola kusembera bantu bangi tusobola Kiweweesi bangi tusobola kuba Namutebi banga abantu bano Yesu yaboogerako Yesu yayogera ku yagamba nze musumba w'amazima nzekka abasigadde bona abansooka babbi kubanga nze musumba w'amazima endiga ezange zimmanyi era zimpulira n'eddoboozi lyange ekitegeeza eyo eyinza okuba emu ku nsonga lwaki abasumba n'abalokole beesulyegwa tewali muntu asobola mufollowinga saawa zino kubanga bagamba nti yetuwonya yabayisaamu eggaali yabayisaamu kubanga abalabisa akagatto kabatuukako naye kakati Gordon yali avuddeyo nti bukya enjiri etandika mu Uganda bukya enjiri ebeerawo bukya abajulizi battibwa bukya abantu bonna bakola ebintu Gordon tujja mulaba nti abadde muzira yasoose kuvaayo naye ate Gordon omanyi sitaani ono osobola okuvaayo ng'oyambadde suuti ye ya weight ate sitaani ono n'abanga yina ebitonyeze byakuteekako n'akuteekako ebbala mpulira wakuba Gordon ono nja kukireeta bwentyo nti bwe yagenda kale tokitoola bwotyo nze kankubuuza ekibuuzo direct kigiwe ansayo bwe wali singa bakuwa chance ebanga awabula koza magezi muliro gakugwako osaba wa neighbor kuwabula kikwali owa Pastor Gordon njagala kwogera mazima nze Robert njogera mazima saagala kwekubira nti Gordon ono omanyi tugenda bwe tugenda okubuulira enjiri ne tugenda ku mukutu ki gwogenza okubuulirako enjiri era singa nti dimulokoli ningenda w'omusamize nga ngenda kuweereza obubaka bwange omusamize yandyagadde bubaka ki bwe mba mpisaawo naye bw'aba waggira Gordon ono nabbi wa Katonda omutuufu era obubaka bwali bwa Katonda era byayogera bituufu ebyayogera byali bituufu naye waliwo ebimu bye yayisaawo nga ye ng'ekyokweyita nalukalala wa Yesu fe abalokole tetuba na banalukalala tuli binene sofe tuli bana bwakubwatu anti uliriza nalukalala bw'obeera nalukalala kitegeeza nti nalukalala kitegeeza yetulisizaako mutya wanene mutyatibwabu wayo n'abyambala nalukalala yasobola okujja n'atulikira mu bantu n'abuwana obuto bonna n'abutulikiramu n'abutta ng'alumiza ebbomu nalukalala enjawulo yeyina nga balina kye bamusuubiza basobola kumusuubiza bagamba wonogenda n'omira bbomu eno n'otulikira mu bantu abantu bo tugenda bawa ssente ogenda mu jjana gwe oba ogenda mu jjana ekyo ekintu bw'ogenda mu jjana kati gwe lwakubanga gwe olina ekisuubizo kyo n'ojja n'otulikira ku bantu ekyo Gordon yasussaamuuko watyanga Katonda bw'atyo bwe yamulambika oderivalinga message nga ffe tukozesa amagezi ga buntu okugamba nti yasussa nedda yasukamu engeri kwegamba yakireeta wadde kale ye yayina ekiruyi kye ku mutima yayina kubanga lwaki ngamba yasukkamuko yateeka mu tribalism bwe nzijanga wano niye ntandika kugamba abasoga
kubanga abasoga babera bakatonda abanyarwanda babera bakatonda n'abatoro n'abanyankole bonna kati nze bwenzija ndi muntu wa katonda nze sijja genda mu tribe naye lwaki ebituufu mubikuusa nnyo ku busosoze mu mawanga anti oliriza tugenda mu busosoze kubanga meseji ye yali yeyogerera yagenda ku busosoze kale nga Godoni ngaako obuntu kayinza kuba kajjamu ngaako obuntu kubanga bannabbi ne bwe tubeera bannabbi waliwo katonda asobola kukweka ekintu n'otakiraba kati nga kasitaani n'otakalaba so nikokola kigakufunza so twagala kugamba nti Godoni nze njagala kugamba Godoni kubanga abasumba bonna tewali musumba asobola kugenda kuyamba Godoni kanka kamuliko yekka era teri wasobola muwagira lwakiyamba famire ye cause famire ekyokulabirako waliwo omusumba omu bwe yavaayo ng'ayagala kulwanira abaana be bamutuukirira ne bagamba waayi musumba genja kumuge sijja kutya nagamba waayi musumba Senyonga waliwo omusumba yankola bino na bino Senyonga naye yayagala ajje ayambe daba bwayagala ajje ayambe daba yafuuka mulabe yennyini bamulumba era abalokole bonna bamulumba Senyonga oli mubi Senyonga oli mubi olumba basumba banno naye abaana be bajja ne boogera ekyali ku ground Senyonga tiyagendayo okukakana nga abaana bennyini abajja kwogera kyeni ekyali ku ground okukakana nga babawadde enguzi ebintu babatusiriza ne mu kooti kati kitegeeza sawa zino omusumba ne bwavaayo n'akola omuntu ekintu ekibi ennyo tasobola vaayo kubanga talina buwagizi talina buyambi tewali musumba asobola kuvaayo ekanisa kubanga etuusa ekanisa sawa zino kitegeeza nti ekanisa y'omulembe guno byekola si bituufu kubanga omwana bwavaayo yekennyini kubanga ku ekanisa ekola ebintu ebiringa ebyensi n'avaayo n'agamba musumba gundi yandikisiyaga kati abasumba bwena ne musituka ne mugamba alimba obujulizi ani abulina nze ndina obujulizi yeggulu ani agenda kunyingiza eggulu nze byenakola bye bigenda kunjulira nga mpitawo wali sigwe musumba gwe ina sente nyingi sigwe musumba gwe ina chache nene sigwe ogenda kumpisawo wali naye kubadde abantu abo okulembera tewali muntu n'omu gw'ogenda okuweereza wali okumuyisa mulyango gw'eggulu abantu bano balina obulumi bwabwe abasumba omusumba bwajjanga omwana bwajjanga akaaba nga ina ebintu omusumba byamukozi mumuwulirize muleme kutunuulira ngu kubanga musumba abulidde nnyo enjiri aluddewo nnyo abadde abulya enjiri Canada abadde mu Amerika abaddewa awonyeza abalema Yesu yakyogera kati n'agamba abasumba abantu bangi balijja mu maaso gange nabagamba mukama wange twabuliranga enjiri mu linnya twakola ebyamagero mu linnya lye twazimba amacaaki twawaayo ssente twagula ennyonyi alibagamba muve gye ndi mu abakola eby'obujeemu sibamanyanga era sibamanyi kakati abasumba muleme kukkiriza abaana bavunde kubanga abasumba bannamwe mubabikkirira mubatya mulina ssente musobola okugenda mu kooti nezibawuliriza kubanga oli omwana omwavu ne baba bamulya ebisuyaga tasobola kwogera nawulimu mulina obubiina bwammwe simanyi bwa bafa simanyi tontabaala sikutabaala mwe mulwanira yoona omwana talina warwanira yayogera mazima kimu nti gundi yankozesa abaana abo bajja kamba buli abasumba abaana bano abafa bano bagenda bababuuza mu ggulu ng'ekibiina ekyo kyewali oweereza enjirizo zewali tibakyazira naye bagamba lwaki wata gundi omwana yavaayo yagala kuyamba banne gwe wamulinnya ku mutwe nogamba nayinza nambutta nakola omulimu gwange saagukola yewe nga bagamba yitawo genda mugenda so mukozesenga mubeere n'obumu mubeere n'okwagala mu kyaki yamu kati Godoni ali mu kkomera sawa zino era buli omu asanyuka agamba abadde atukuba akamu ako baakazikiza sebo njagala babuulira Katonda alina bannabbi basitula batanabakwogera eri akasanvu eri akasanvu olaba nabbi bana abasitaani binabbi bya sitaani bitera kwogerera mu bituuti byabyo bannabbi ba sitaani boogerera ku bituuti era obunabbi bwabwe bukoma ku bituuti kubanga kwebalya bemulyamu ensigo mwe mutera okwogerera naye abo Eriya beyazikiriza bana bye babbaalo 14 nabagamba oba mulina Katonda wamwe mukakasa Katonda mwakola njagala tukume ekyoto muyite omuliro bwe muyite omuliro ekyoto ekiweebwa kyamwe ne kijja nze bunziti naye nange bwe nayita owange ndi omu mwe muli bina ekiweebwa kyange bwe kinajja nja kubatta
era ne bayita Katonda obudde okuziba n'agaana kujja akawungeza Eliya n'abamaliriza kubanga balina bannabbi abalagula ku mmere tibasobola kulagula ekisobola okutwala eggwanga lino mu maaso mwina obubira naye Godoni avundira mu kkomera omusajja wa Katonda muweereza naye nze mbadde njagala kukyogerako nti Mukama Katonda ayambe Museveni oyambe Godoni omusanyuwe. Museveni asonyiwa ki Godoni? Godoni yakola musango ki? Kubanga Museveni avunaana Museveni 1000 si muntu state ye muvunaana anti ani state on whose orders anti state state kiba kitegeeza anti state wabeera yani state ani abeerayo president kati bweba state ye muvunaana kitegeeza president Museveni ya muvunaana nebuuza musango ki gwavunaana omusango gwe bavunaana ka Godoni Muzaale gwa kulebula nze yaleese obubaka ne bwabuvudde wa Mwoyo Mutukuvu ekirala gwe kugamba nti bamubuuza nti kubanga yagamba nti nze nalukalala wa Yesu tugenda kulumba Museveni tugenda kukuba tukuwambe naye kakati ebigambo ebyo webuuliriza nange bwe bimpuliriza njo soka nentyamu mugenda kumpamba mutya nange njagala nkuleete kubuuze tugenda kukuba abaana babonebule nkubuuze nti mugenda kumpamba oyinza kuba oyina ekibinja ekya kigenda kumpamba emabega nkubuuze kakati Godoni yayitira waliwo omanyi waliwo okulya nnyo n'okuba empi okudduka n'oyita woosula okudduka nnyo n'oyita woosula naye nze mbadde nsaba Museveni nkimanyi nti obubaka buno vidiyo eno ojja giraba mbadde nkusaba osonyiwe Godoni Muzaale Godoni ayina ebyeyogera ebiyitira naye musajja wa Katonda bwamuta n'addamu ebigambo bye kuba si gwe gusoose nga bamusiba kati asonyiwa badde nsaba Museveni asonyiwe Godoni amutwaliremu awo tuyemulale kubanga obwakabaka bwa Katonda bonna bagenda kuyingira mu ggulu batazikiza Godoni tazikiza nemukooti wamulaba namulaba ne mukooti kubanga obwakabaka bwa Katonda gw'omuntu yenna atasonyiwa tolingira bwakabaka bwa Katonda ekyokulabirako Museveni gw'osinze ba pulezidenti bonna abo baddewo wano mu Uganda era gwe olidde empanga kubanga omusajja ono Museveni Katonda yamwagala kakati Museveni kyenva nkusaba nti sonyiwa Godoni Muzaale omumalega musonyiwa Godoni talina kyali talina mundu zigenda kuwamba talina zibomu takolagana n'abayeekera naye yayogera kubanga ye obuvumu bw'alina nga ye bwe yayogeza naye talina zibomu Museveni Godoni talina mundu Godoni talina bayeekera Godoni talina zibomu talina muntu yena mu government gwayinza kutuusaako obuzibu Godoni amazima ga Katonda mu ggulu tasobola Godoni abaganda bagamba akanyomonyoomo Museveni kyemumanyiko Museveni tawa kiku kyamanyi kalolo kasoleta oba olaluse sokogendeko eri tawa kiswata Museveni aboneredde taata Museveni Godoni aboneredde ani aboneredde Godoni aboneredde omumanyi bulungi Godoni bamusibako kubyogamba omusumba omuntu ali ebisiyaga Godoni bwe yavaayo yalinga ati ali recharged someone who is recharged yadde na 3 phase akati nabbi tasobola kuleka mulimu nti kubanga bamusibye gwokakasa aboneredde kyayinza ovayo n'alekera sirimu mutima gwe nti aboneredde kyejagala gamba Godoni ayinza kuba aboneredde nze nsaba President Museveni omusonyiwe kubanga President Museveni nze navaayo mu Uganda muno nze nyinza okuba asooka yavaayo n'endaba obubaka bwe Katonda ali waggulu nnyo yantuma eri gwe Museveni n'angamba genda ogambe Museveni nti musonyiye abantu be yatta musonyiye n'ebibi bye yakola wonyeze n'ebirwadde by'olwadde era nkakasa Katonda yakuwonya Katonda yakusonyiwa ave ku bukulembeze wakiŋŋamba tokyegaana Katonda yakusonyiwa naye wabula Katonda bwe yakusonyiwa ayina ekintu kimu kyeyakuggyako yakiwa mutabani wo n'agamba nti Museveni Katonda yakusonyiwa ebibi byo by'okola n'akuwonya n'ebirwadde n'awa Bobi Wine n'awa mutabani wo Muhoozi era ekintu kiri nakyogera nze nasaawa ze nsiri musanyufu kulaba Muhoozi si yagenda kujja mu ballot paper era ekyandinsanyusiza nnyo okuwulira Museveni saawa zino olangiridde Muhoozi n'akyusaamu n'agamba kati nze nzija kati abo boogamba bennyini be basiba bayimba jjajja tova ku main kati gwowoza mbu tosanya abayimba tova ziri mbuzi za Museveni zimugamba abayimba tujajja tova ku main baagala kuliyirako gwebuuza chifu muzzukulu Adija Namyalo anti uliriza bano abayimba tova ku main tebamanyi bya Katonda bo baagala kulya otya bulungi ate Muhoozi asobola bbawa kulya
oze asobola bawa kulia nenze mbabulia kiena laba ensobye nabeerawo temunenya nze Katonda yantuma Museveni bwe yesimbawo ekinaddirira takunenyanga bajja kuyita obitebi ekinaddirira ngamba sigamba nti nze kyenkoze ozobaka na buleeta Katonda yaŋŋamba nti o president yentebe ya president agimugyeko kati agiriko nga kyewaggula Katonda asobola kujja mu ntebe ntebe n'ogibeeramu Sawulo n'ogibeeramu emyaka ng'etaano naye nga okola ki yakujja mu ntebe yakuvaako dda oli kyewaggula naye kati Museveni saawa ze ne bw'ava mu nsi butereevu ayingira eggulu naye twankubuulire ebirowoozo by'abantu kati gwolowooza lwaki njogera Museveni ampaaki Museveni amanyi tamanyi nti Museveni okimanyi bulungi nti Museveni tamanyi nti ku nsi wendi Museveni abeera ne bambegabe osanga n'omulalu nga mbega uliriza Museveni ye muntu nze ajja Museveni ye muntu ajja ne twogera mu kirooto ne twogera bulungi ne tuteesa oba mizimu gy'oteesa nagyo si mizimu otera bulungi nze emizimu Museveni nga namugobako nga Museveni tokomayo wange nambuuza lwaki olowooza nzije wuwo twalyanga wamu amandaazi babu kyamaani baba obwa advisor bamulabira ku ogobye mugobe nze kyesaba Museveni gusonyiwa Godoni kubanga naawe Katonda yakusonyiwa ebibi byo naye Katonda ndabanga naye alekeredde Godoni kuba nzijukira mu Bayibuli abasajja Saddaki Mesaki n'Abedunego baasolibwa mu kikomi ky'omuliro Katonda yakkana baba batya bana Godoni obubaka bwe yali atambuze bwali nga bwali bwa Katonda ndabanga Katonda amulekise waliwo n'endabbi Isaaya naye bamusibako ng'atutte obubaka eri kabaka omu ne bamusiba bamuteeka mu musaana oli gumuwoki Katonda n'amuleka Katonda bwakutuma mission amanyi nti olina amaanyi agasobola okugivaamu agakuwa nti osobola okuva mu mission eyo waliwo ne bandabbi abangi abaafa baavangayo ne bafa ne bagenda Bwakabaka nga Katonda n'akuleka nti yenkomerero yo bannabbi twala bameka bakubibwanga amayinja ba Stefano bakubibwanga amayinja bannabbi bakubibwanga amayinja ne battibwa ne Yesu bamukuba ne bamutta Yesu bamukuba olw'ekigambo kyali yaleese ekirungi era kigenda kukwasa bannabbi ab'omulembe guno ekigenda bakyayisa kubanga bo boogera amazima mbabuulira bannabbi bagenda kuvaayo mulembe guno bo boogera amazima tojja muwa mwogo omusirise tojja mugulira motoka omusirise naye Godoni abadde mulalamuko tojja mugulira mwogo ayogera mazima naye njagala basaba mu abasumba abali eyo n'abalokola abali eyo musabire Godoni asobola okuvunduka ekizibu ekyalimu kubanga Godoni musajja amaliridde naye Godoni Mukama bwali bampaddeko chance twogeramu nayogera ne Godoni maaso ku maaso ngamba muli baana ate temulina kye mumanyi n'agamba nina okulabisa ate kati nno mwe muli awo Godoni ekyo kye yabawa kitono ku bubaka bw'alina era nalaba abaana ba people power nga muwaga nengamba mujja muwaga Godoni kali kwata kuwemage anti mwana soda dabayo kati bana ba people power nabonjaga nakyo njagala kukyogera kukali kubanga bakibiramu people power bali gambye God is power ne people power kati mirundi emeka ngatekoze God is power bali yetumye erinnya lirungi God is power yagalumba neda sirumba divine device sirumba neda alumba mpeza device neda sirumba kula bakimafi dabai tukula bakimafi bano bujulizi tamunda bakimafi uliriza God is power bawonda erinnya B bogamba people power manyi g'abantu neda God is power kuchuse amanga kubanga kati birundi giri ebiri tegakola tukulabe kimafia kati njagala kana akadde akasigadde mulokoke tukulabe kimafia neda temunda bakimafia God is power God is power anyway atuwunzika osabe Museveni asonyiwe asonyiwe Godoni niyenza okukwatibwa kwa Godoni kugwe kiraga kabonero ki eri ekkanisa eri bannabbi n'eri obukulembeze bwa Museveni okukwatibwa kwa Godoni kiraga eri ekkanisa abantu bwe muvaayo ne musirika ne mutasabira Godoni kiraga nti ekkanisa yawambibwa ndaluli bwena bagamba nti ekkanisa tekyalina matu tekyalina maaso kubanga Katonda tugamba mwetikanga nenge emigugu buli omu yetikire munne omugugu kitegeeza ekkanisa tekyalina maaso tekyalina matu wabula ina omumwe kukyekola ekkanisa erya buli erya buli terina maaso teraba
erya buli kubanga okulabula bwe kujja eri ekanisa okulabula kwa Katonda bwe kujja Katonda aba ayagala kutereeza ekanisa so kyenjagala gamba nga tugenda kumaliriza nti abalokole please muve mu kulya mmere muve mu kuvuga vuzi motoka muve mu kuzimba bizimbe muveeyo mubeere n'obumu n'okwagala kubanga enjiri mugibuulidde kubanga nalabye nga mujulira na musumba wamwe ne mugamba musumba ayogera ekigambo kirungi ayogera ekigambo mu comment section mu comment section ayogera naye obumu n'okwagala kyebye bisinga mwembeera mwina obumu n'okwagala bye bisinga kubanga nebwo n'obuulira enjiri abantu bona n'okuŋŋaanya abantu miliyoni namba nga temuli bumu n'akwagala bajja kusigala nga baweereza sitaani kubanze neebuuza abalokole muli bangi nnyo mu Uganda bwemukeera ku makya mwena ne mugamba Free Gordon wa omanyi kye muba mutaddewo tuba tutaddewo kyamannyo fena nitugenda tugamba Gordon ne tuyita Gordon ne mwegayirira Katonda asaasire awonze omutima gw'abantu ne tusisinkana ne Gordon si kumuggyako Katonda kyeyamuwa si kumuggyako Katonda kyeyamuwa nemuyimiriza famire ye netumira ne famire ne tumulungamya kubanga bwagamba nti tugenda kuwamba Museveni ekyo Katonda si yaba yakimu ekyo nkyogera perfect 100% Katonda si yaba yakimu kiba kyamuyegera kiba kiki omuyegera mumanyi balinga mmwe mwabana mawulire mwongeramu banga bayinza kuwa omutwe bagamba nti Kadaga afudde era ffe tukola waŋŋamba ti Museveni Katonda amuggyako obutonde era alimu yewuŋŋanya kyewaggula ekyo kituufu yeebalambaza aveeko ekyo si kituufu agende anze kinsanyusa Museveni bw'ovaayo saawa zino Muhoozi n'akyusa n'agamba kati Muhoozi nze njagala kujja era Museveni bw'agaanira kujja muggyako n'obuyinza mumuggyako sirina buyinza muggyako Museveni nina obuyinza omuwa obubaka obuntumiddwa nina obuyinza akati nga tetunamaliriza Museveni oyina abaana balokole ewuwo n'omusumba mulamba kati musumba gwe Patience nsuubira ojja kulaba obubaka buno ate Patience nina believe musumba Patience lwabooga alaba nnyo expo musumba Patience mu linnya lya Mukama waffe Yesu twegayirireko muzeeyi asonyiwe Gordon era Gordon waliwo byamuyitirirako olwagundi obutamuwabula niye omuntu agala owamba taata ddala Patience ng'ondaba Gordon talina mundu talina bomu talina biina byabayekera naye ndowooza yali ayogera mu mwoyo mutukuvu agenda kumuwaawa ogambe waliwo yali asundasunda kasunda baasi ajubisa Gordon yali ono yamukyaza kubanga lwaki kyogera nze bannaye ndaba kakati ye bw'avaayo n'agamba nti nze sirina kyekubiira lwaki nze bwe nagamba njagala ku midiya yo mpiseewo obubaka bwa Katonda bwe yantuma lwaki yagaana kitegeeza alina kyekubiira kitegeeza nti alina ki oba anyiga bunyiizi ekivulawo mujjunkira saanyiiga simwinaako buzibu nze wabula njagala kuweereza bubaka Katonda bwampadde nammwe abalokole abali eyo abalina omwoyo gwa Katonda abatalwanira abasumba bammwe bano abali ku nsigo n'ebiweebwayo kubanga mmwe nammwe ababalya mu ngalo please mwabalya mu ngalo z'abasumba abo mulekerawo okubuukira ebintu bye mutamanyi kubuukira etokota mulekerawo okubuukira etokota kubanga temanyi gyeraga nze ali wano ku ekisipo gwe mulaba gwe mugamba nti enjala eruma nze ntuyana bino byendimu si byabwerere kamba bulire bino si byabwerere eno si kyaki nti ojja kuyingira oyitewo otuule mu katebe ffe tumala kutuyana akasente kaffe kwagala kwe kutuleeta wano tetujja kufunawo sente wano ku ekisipo naye please mwenenye mwena abanvumira mu comments mwanvuma byemwogera mwena mwenenye kubanga nze ebigambo byenjogera bijja eri Katonda yennyini yatonda eggulu n'ensi ebyomutamanyi so tusabiragane bwemba muwulidde ekiyiseewo kiwulidde ku musumba gwo genda weebuuze eri Katonda bw'oba naawe olina Katonda nga mutuufu genda mwebuuzeeko so Mukama Katonda ayogera na buli muntu yenna si nze Robert Katonda mugazi Katonda si mutono si mwana tetumutwalira mu nsawo so tusabire Gordon muzaale Mukama Katonda ayongera omumukozesa amuwa amagezi okumanya n'okutegeera bw'obeera muweereza nga tolina amagezi okumanya n'okutegeera wekanga ng'ogenza okwogera abantu basigadde nga bagamba abatalina kale tosobola kusanyusa buli omu abantu basobola okusigalayo naye tusabira omusajja oyo Mukama Katonda asobola omulungamya twewaawo so mukwano gwange
gobeera ku expo musumba oyo tetugenda kuba nga tulondoola amawulire tujja kuba tugakuwa agafaawo agamufaako kuba leero ennaku z'omwezi ziri 8 naye baatusuubiza nti alina okuleetebwa mu kooti ng'ennaku z'omwezi 16. Omwami Kankaka yatusuubiza nti ebimu ku byali bibasumbuwa Pastor Gordon teyalina looya. Ate mumanyi bulungi nnyo kooti zino eno zibeera n'ebintu byazo zirina n'ennono nti oyinza okubeerawo ng'eriyo ekintu gwe ky'otamanyi kitambula kitya naye nga looya yamanyi kooti bwekola ki bwetambula. Era kuwalo n'ensonga z'omukyalo ono gwobbaawo gwe yatemaatema mbu oyo omukyala nayogerako ne looya n'agamba ekizibu ekimusumbuwa talina looya. Bayinza n'okuba bamuwa ennaku enfu kooti zeetatuula. So eky'omukisa omulungi Kankaka yatutegeeza nti bamufunira looya. So tusaba Katonda atuyambe kuba omukulu bamusindikako ne mu ddwaliro agenda akeberebwa omutwe era n'agenda ku Maction Bay e Luzira. Maction Bay batwalayo nnyo abalwadde eyo komera manyi Luzira baajawulamu ebirundi 3 kati bamutwalayo okwo kati simaba baakebera ngo omutwe mulamu oba omutwe mufu. So tusabe nnyo nga bwe tufollowinga naye ng'omusajja kati agenda mu myezi wagindaba 3 ng'ali mu nkomyo ali kukomera ekigo awere ennemba n'emisango egy'okulebula. Gw'atamumanyiko osobola okuscrollinga video zaffe ffe twamukolako Genesis. Basically ffe expo story gye twasooka okukola ne Pastor Gordon twamuprofilinga n'atubuulira obuzaale bwe gye yazaalibwa bazadde be alokoka batya. Twali tetunnatuuka neno ku tabbo mu kuwanda muliro. So gwe yakamanya bimukwatako ennyo just scroll down ojja kulaba video eyo. Tetujja kwogera bingi okujjako okubaagaliza obulamu obulungi. For now Mukama Katonda abatukuumire tusinkane mu story eddako. Subscribe. Bye bye. Export TV to the world.